Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Omukura kutamana bino tukotubera naye lunaku lwa Friday ngenkola yaffe bwebeera nina bemikwano gyo ba boda ba staging wali ku Kingdom Kampala baina stage yao ku Kingdom Kampala wansi wa Uganda Broadcasting Corporation yao kuna 11 ndio mkuko na vu awe the studios moli bakusima bana mikwano jange buli olucha ngoche basingo kola of course kwe kutuwuliriza na buli the meeting mbalabanga bateeza nabo mikwano gyo magasi kwanze bade njogera kuba nabakwaga yomwa byange naye mwana wange wakyalimu n'abagamba mbote biri yo fiction mubali oba mubana abantu kuba tebakikkiriza somebody can copy him from Monday up to Friday ate bimumbirekayo esiteyiza kukkiriza ndi omusajja kwata technology nakwata zisina wesiuliano ngayogera okujja ko president gagaze mbibya gagaze bagaye naye mirundi alimba mirundi muntu wa Bobi Wine kubanga ye ayambala timu kufira ya Museveni nayambala t-shirt ya Museveni nate kuwamirisa le polisi mu motoka yusi najipakinga saidi nanyumya n'abantu eyete bajocha aba Bobi Wine bayina kwocha z'abantu anti ezabu zitambula ole motoka ya gavumenti etambulanga bacyangalanyi bebali mu kulembese anti bafujjo era directive esingo kujibasoko ku anti motoka bazigalire eyange etambula kadi baroza nti olina abaganti neba banga baroza nti wagira Bobi Wine yakajja nene bwekibadde ku beesi yenani ye etambulira why mu government mubeeramu abawagezi bafulataras bakajjanjatta mubeeramu negotiyita voice of reason oba voice of wisdom batunuulira abo bebayita barebo MPs lwaki buli kalulu bakomawo mbateka mwana akyusa ne constituency nakuba omulala gyagenze bali ku bantu abantu tebafaayo oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti naye oboogerera oboogerera kubanze kakati mu Uganda nkimanyi temuli mu opposition bali bonna entalo zonna ziva mu lubiri mu State House abatabula Museveni bantu be bafamire era mu meeting eyokubiri omusajja n'abagamba ndiwaye mirundi amatiziza president tifa ab'omu nnyumba ffe tutabudde eggwanga sajja namugamba nti olowooza alimba kino simu mukikola abava mu lubiri tewaliwo n'ensonga gye batatabula ensonga zonna eziriwa n'abatabula bava mu lubiri kubanga bali ku busika ffe ekyo tukimanyi ekyobusika kiri gwaddi anti kakati kyeyonga ekituufu omukulembeze yenna bwakula gwena omwongerayo emyaka 10 agenda kweyibulanga musota kakati Luzimba agamba nawandika akatabo kange nti akazu politics yes the politics how it runs nations bonna omukulembeze bwakula bifaanana ab'omu nnyumba bebonoona obusika ab'omu nnyumba tekakati nga bano bwebatunuulira babbi buli kasente bakagala bo bakola conclusion tibuli Uganda agulwa tekakati basanyufu nnyo aba Bobi Wine babaguze but ogula aba Bobi Wine nze nkusekerera busekerezi bwagula bakusaasira bakuliyamba ki the man continue moving kubanga aliwo abakifunamu sente wa Museveni. This is not an opposition group. Anti bakusasira babagulambo ku diffusing nga bakola yoki anti bali bakola ki nze naganti muvume mukoleki abalese Bobi Wine ba mu nyumba era yabakozesa handwritten
apologize for bringing Bobby Wine. Never zikola. The Bobby Wine to amuleta to sabula opposition to jitememu. Bobby Wine ngasiwa people power. People power ya james. Anti mbuza ngasima anyigaba nga wabako. Era ye Bobby Wine waba mnyumba. Umupira paso yakolera obubi. Bobby Wine yabakola ebintu bisatu. One, yagana kuyingira mu DP bamuwambireyo. Ngati basobola kukozesa Mao. That was part of the agreement. Mao bamukozesa ko mukalulu Mao namusubiza gundi 5 billion bamuwa ko 3.5. Naina zo nyingi. Anti yali wakwe bakabwebase kati agenda mukalulu bamutege mmotoka. Mao tebamutege mmotoka mukalulu. Mao ajaduka nganti wa abasajja bansubiza kasente nti nengesimu bajije ko nekanyamba bwe bamukola. Namuganda gwe Bombana kukuze butante banoleta amakona nkusasula. Kanyiyambe kyamunyiza kiguli omulimu gwe Seychelles. Ogwe Seychelles anti yasala omusango gw'ekifuula nenge. Nti unayina obuyigize nga tabuyina. Ngayagala mulimu. Kanyiyambe bwabadde adimandinga n'agamba nti bano bwewinyidde bakola history. Kanyiyamba ali mu busungu bwe. Kanyiyamba agenda okuwulira nga ntenda agututte. Egonda. Nali obuuga. Obuuga egonda. Ngabane simu bajijeko. Yasala omusango gw'ekifuula. Nemo bamugirako essimu. Kanyiyambe ekimunyiiza bulijjo. Kanyiyamba yakola constitution ya Uganda. Kituufu. Naga nti this I've read all the constitution except to that of North Korea, and it is because it's the native language. Ours is the finest. Yagenda wa president namuganda wa mu constitution nkutera mu kintu ntewali. You what you do, make a flexible constitution. Kanyiyamba na Museveni musajja mukezi. Omuyindi kayamba abakumuganda nti ntera mu kino teyali kitaddemu. Nakugamba nti nali notafiri. Yali tegedde kyayagala. Nali notafiri nga Minister of Justice. Nemugamba omanyi mwine emisango mingi nnyo egy'abasiraamu. Abasiraamu mubalondera abalamuzi abaabwe. Ereme kufaanana nti kuyiganya busiraamu. Kuyiganya busiraamu. Oh, you have a good idea. Nakubira gundi eyali principal judge. Bamwine. Oli eyasooka gundi. And he yaliwo before bamwine. Musajja gundi yawandika Busima Ibrahim Mamba yali poet nga Justice Ogola. Yatulanga mu ntebe neyenyola bwasi. Justice Ogola. Namugamba nti abasajja bakutafire bali hambo. I have a problem for the Muslims. Tumappointinga balamuzi abasiraamu. Naleeta amanya nagamba otafire nti okuva lw'omubuulidde ensonga tajja kuyisaamu n'eri ayagala ekizibu mu kisigazi. No predicting era teyateekamu n'ogwo. Otafire proposing n'amanya nti oli yamuteega eriyo like who nemugaa kasita oyogedde papas nti mwagala kubona kizibu kyakye ogola tajja kubawo. Kubanga kati umubuulidde why ogola tebagala problems solving. Anti nkugambye nti si opposition yerwana. Opposition si yerwana. Abalwana bava mu lubiri. Kubanga kisoundinga bulungi nti abasiraamu mufo kyokoza nti babayiganya babateeke mu musiraamu. Kati yaddayo eri munda mu banne ne bamugamba nti otafire kyali otafire tebamwagala mugwesi tebamwagala era bali babayiwako ssente ono gundi yerukutana aye bamukuba kubanga abanyankole balinga bayindi omuyindi kasa bali kukwata ne bakuba mu kkomera. Respect yegenzi. The Westerners, they have known, they have the power. How can you go to prison ne bakutwala ekitali? Lukutano lwayingira ekitali luyagwa mu kalulu. Gwe tukyalina respect. Asule ekitali nakutana. Gwe tulina respect. Gwe wedde omunyankole kyomukola kasi omukuba mu kkomera awedde. Gwe force ezo nani zikuvaamu gwe kati bakuvuddemu ne Katonda bwakuvuddemu. This is what they don't understand. Omuyindi will bribe you not to enter prison. Abatakyalina kitiibwa mu bantu. Omuyindi influence so kanyihamba olwobutafuna mulimu gwe yayagala ne constitution nemukuba mwete mwana bakanyihamba. Kanyihamba yasooka kubeera minisita wa Kamasi. Baba mu bwatu ne jina balamuzi ne baganda. Yabavuma nti mwenna temwasoma. Mwasomera nsamizi. Temuyina magezi nti you cannot handle cases. Roza yakabavu yakapitani kubavuma.
avudira nga avuma Kanyamba yeno omukazi omuzungu Kanyamba ne bekata n'omusajja nga muyita Gandesha yatwala ebizimbe mu Kampala. For you don't know these people, me I know them. The Kanyamba was very arrogant. Kanyamba at one time yalinga de facto number 2, especially during the constitution making process ngawamanyi nnyo. Andi constitution fanaje tulindi ya tujaga Kamala tenga yajituddeko. Gundi eyokubiri nti era waliwo meeting naye kirungi president obumumbu muweereza oli yagambye nanyini NRM ayagala ogwa minister bana NRM siche ekibiina kibata mass party nanyini kyo yakinonyeza kasula lumba kyaga kirima yakikolera ideology yakifuga yakola ki ayagala ogwa minister minister bana ayagala ogwa principal private secretary ayagala echanna chobe ayina okuteekamu abantu echanna chobe choba controller status controller bamisa banabagala yagenda agirika kyatondetera yo sale ya jisosonkola dda eyo temumpa njagala bana abantu ko bayimidita yagala yagala ebitonde yanze basempi jamba sasira nomala okunkuba kombona simanyi natunda obuyano butali yo mungobe mu ministry bagitwale nimekulya ku sente zanze ngenchango nzembe unyi elanza katonda yampa mbakuba mukazi nanyini NRM mbakuba mukazi ali fumbiddwa uyo muwulire nanyini NRM nanyini NRM wuno mpa nanyini NRM toyogereza wano because there's a lot of information that capturing and marrying, torturing and even killing the youth. Actually, I don't know who's turning the guns against me because previously they were on social media they were claiming that there is somebody called the Mohozi and the Reso. The people behind these drones. But currently, there is a lady, I don't know where she comes from, but she got the pictures, mentioning them by name, in a mockery, which they call the prayer, that they are praying for me. Yes, Nankabirwa, I'm praying for Mama Janet, and several other people, that we should die, really. We should burn and be flushed like the ash. And it really became a very painful thing. I don't know how best to deal with such a situation because I feel I should have to find out the people behind this malice. Because currently you cannot mishandle somebody like that and expect to walk away scot-free. Because that is not my culture. That is not my way of organizing. Kama tujoka ni mtu kufa malisi. Muteo mundu muduka. 52 years. I can still organize. And can still organize even after 20 years. Around 72. I still can become a president of this republic. But if some people are just malicious part of it, actually, I'm one of the people spread by me. Has been anchored by myself. Forgetting about people who have totally dived in politics. I refuse to dive directly in politics. I said now, the first channel I need to tune very well is the financial channel. We need the finances to uprise, and then we get to the farthest. But now things are tending to turn all around. Professor, I don't know what exactly to do because the rumor is spreading very fast. On top of the cases that we have, when someone says that the malicious people, what do they still say? All the people who are being captured, they give that to some of their organs. What if they take them for medical checkups, medical testing? And the facts of the like really happen. Atulizadi Joliona jagenda kwa agenda mcheza kuna kisanja agenda 2026 mwenda mujoga abantu mutakala malisi fe twagala batteyo omuntu omulala olabe ejjogo ly'abasajja obufuuko obwo olabe pati yaginonyeza sente
party ye agala ba minister bana abachina china abamanyi Elisa ajagala Minister health yes bade yamanyo mu covid-1 anti yanonya sente okay yanonya sente minister jayagala minister jayagala ya trade nankabirwa sore ya nankabirwa wamanyi ya gunjona ate nankabirwa ndali nankabirwa zamuna disappointed about nankabirwa ya somachi kandi ya somachi nankabirwa somachi ya somachi conflict resolution bali bamuseke Sudan obeche bugata atabaganya amaka kati bagenda ne bamuonona nankabirwa yaja mwana muto nabera musina akola ate ne bamuonona mu Baganda bakugamba nti gundi bwalifa gotayagala okuwata akasimo nodde mabega w'oluggi n'olima tolima mu lujja tayinza kujja mu parliament oga nti cabinet yasazeewo tuwagira olanya gwe cabinet guli muzimu wafa kuba wagwa kati emizimu gituli kitya cabinet ejja kubandala y'abantu 20 Lwaki resolution ya cabinet ku munondi guno eyo gwojogera nga cabinet resolution zisinga n'abakoba yazogera bamukazi gwe kakkana ebikoyi bakuteera omuwala owa siripa yakuba arrogance ye yakubya obujozi ate ayina samwa nankabirwa aleme kwepankira ku bantu ayina samwa yinza omukuba akatambi n'adduka ngakola ki yinza okuba nankabirwa akatambi n'adduka ngakola ki you see nze kyobala baze kyobala nwana n'abantu bano abaana balina amagezi mu mutwe mulina okumanya titaata waffe mulwadde ali mu nnyumba bamamba mu nnyumba mulimu omulwadde temuzanyira waka kuwuganirawo temukuba kapiira ku bbaati situation gye tulimu bagimanyi ti Biden yakubiddewo e Dubai n'agamba abachina n'agamba aba South Africa ti ebintu ebyo ebiriyo ebyabali mu gavumenti as policies deportation orders mubikwate tebatundako neki ebyabana Uganda fabana Uganda balina ebintu e Dubai bagenda bikwatirayo yakubidde ne kabaka wa Dubai n'akubira wa China eyo na Philippines manirawa South Africa ate Ramaphosa nazina amazina agatto omuntu ye yagambye agenda n'okuorganizing meeting y'abawekezayo abali ebweru nga Moshi type abakozesa iki kakati bayina omusango Ramaphosa asanyuka lwaki gwakugambye omusango omunene ene Kenya ekulya kujinne waayo ti by the time Museveni came here Kenya yali emaze okukola factories purposely for Uganda ikisumu nga bolaba ayina omugaati ava Kenya ayina omu ava Kenya abanyiga omwenga Christmas beya bamwita white cup ava Kenya. What did we have here? Purposely for Kisumu was constructed purposely for Uganda. So if you go back to the turmoil, Habyarimana yakole enguudo zina life span ya 50 years. Habyarimana tumupanga kwa infrastructure. Bwovange kajitumba kuyingira Kigali ngubanga agenda mu Europe. Gende ishanika ngubanga agenda mu Europe. Why? Habyarimana took advantage of the confusion in the Congo and Uganda. Lwaki bano baba kwate mwenyi za Masaka Cooperative Union bazitunda Rwanda engodo za linkole Rwanda ina kwota ye mwanyi ninge mwanyi zirudda Kenya ngina kwota nga examine bazisibye. So every country depends on another. That's why so kakati abatubye ne batwala eri batufiiriza tebamanyi embeera gye balimu. Yayogedde ebintu bya arrogance bingi nnyo. Professor Mulaba amugamba get out of my office, you are so arrogant like this. Professor ne anyiga yamufulumiza yamugamba nti I pray for you, go get out of my office because you have not Professor ne you so arrogant. Ejjogo likugwe mutwe muvubuka gwe toyina gojja kutta wano ojja kutta y'omuntu olitegeera nti ensi yakukyawo. Tutudde ku chupa naye bajja kutta mutte kikigwe tutudde ku chupa oba fire brigade zisobola kuzikiza katale zikize faamu y'ente masavu kikwitibwa kyebuuza abantu anyabbye ennyanja ejimalawo nodire ennene n'okitwala namudi akalaati eni kati gundi adde akomyewo oyo lwamiramu nti kalusu yazi nti kizi zitwala kalusu buli kaseera zalwala covid nawe kiringa yinti kalusu tumujjanja banga ku moyo kati tumulwaza omukazi wo mu kibuga
Mzemba Gama, the Bobi Wine is an itching opponent. An itching opponent takes advantage of you. Mukwagala okunonya sente. Bobi Wine has managed to reach where he is. Umuzanyi no mulungi kasali nyingira penalty area. You use different tactics. Umukazi kwa bado itamalaya kasafuka co-wife. Then you take a different kati yo mujja ulwana na inga mujjao. Ubaza do mwana. Kati muteke identity se koze echi echuse. The tactics you use okumulwanyisa CM. For you, Bobi Wine has destroyed all of the institutions. Chiyagala ile chyaga chifunye Bobi Wine uba he has reformed abamuleta kibali bagala yabaddukako ye Bobi Wine chokuta institutions abadaji kubanga kakati tugeze we are arguing nti egundi nti emotoka ya bulletproof basi ya bulletproof does it take a time to ask ngasola no gamba tukwaliwe emotoka ezaze mu gwanga interpret ugambi tunonyereze motoka ezo motoka zonna tuzi impounding amagalaji nawa nenga fe tunonya mwechi to prove is it bulletproof or not. For the month you have failed to do this. Why? Kubanga mulimu forces era abajireta bona abagoberera bawon. Why? Boyizo gama tumukibuka nga kine ekyaffe eki egenda kubera mu violence nachi bazimba petition yezo tuina capacity baji kolezeza. Do we have sharpshooters who are protecting this fuel gund? Chine bagamba tinera yo tiasisite agakane new nti kibuka kigenda kubera latias bagenda kulwaniramu nadire ekizimbe kyekinanye parliament APS building nakijja mu ndabirwamu nakifula kungulire. This is when umwali severity of buses. It can't happen. Niti bazi kuba group era ali mu government ngenonya sente. Kakati ono omukazi atabula bakayongo. Time friends manyi why do they want owino baje kuzaba South Africa. Oyo omwana tumweva zine nemusite yane kyalika wano. Museveni yejusanga babanga atudde. Yejusanga akavubuka ako kabinyo ate bakatenda tike kabazi kasende. Ngabalazirwa okubala kutya kantingo ba okora Mungu ba mukabirende sinze mbayambye okugula kino na kino na kino site ezo site zemulama okuzifula site zikuteeka nti ebizimbe byaffe bigira eyajawunya olubumu ayina kana akatale keyakugula wano bilioni 18 kana akawano akausafi. Professor yagambye nti obanga mwe alogansa yamwe temutegera problem kimwe ayo bagenti European Union njeji wa sente abambafeko bana basajja batuvuna European Union wani say individuals agenda bo sente. Professor namuganti get out of my office, I pray for you because you don't realize the problem jetulimu kakate mu Kampala. Professor ba divorcing muli ayagambye professor namulabye nga agamba tibannange ne cooling system ya yingi ni eremererwa mba cooling nze naye munnemi. I'm not a part of your group ebasente buliwa mirundi mulumba wabwerere mirundi tayine kintu kikyamu kyagamba president kyamumugamba nti oli amopinanayizinga ebintu byonna bye babikola tekakati kyebete gamba kati ono omukazi kisakano nyakye mu wino. Because there are two issues in Owino. One, the Owino people bakayongo bakwata sente zaabwe ettaka eryabo ne balisinga mu banka to buy Owino ne bamubaguza bilioni nyoze bajandoza mu DFC kakati bagala bilioni nga 10 kati kisaka kyaya bilioni bagala trillion kati ye kisaka abazanyira kubana Uganda ebintu bibiri as compensation from government. As a mafia agent, that woman, Zenaringa and Tabina between Minene Baba Bagage. I'm disappointed. With who? What woman can say a government? Nali Mani, Timokama Bakole, Birunji Baba Neda, Asima Mitima Mundanga, Kola Tomanya. Timokama Yagalabo, Abafuke, Nyoni, Neda Bati. Mukama kwa kore
Nange noli mwenyinti abayina emitwe eminene. Olingo oli omukyala Istanbul nyayimba. Because nti mukama bakuleba banene. There are two issues which are completely fundamentally different. The Owino people bought land. If you renegade, ngato kyagala ditunda, be prepared to return their money and interest. You see, tetukyatunze. Era government yegenda kusasula. Kakati baba manyi, the president agenda kuteeka yosimanye emyonga. Kasolo bakuba mukube. Sente gye bazijja mmanyiyo milioni 15. Nga nabakukubidde wano badduka. Nakubira chairman of Kisekulo ya mwana ngo muri agriculture office. Nimuga Kisekulo. Milioni ezo zibakuletedde. Nessa tweziri ku simu yotogula simu. Nebono gule simu nkukwata. Namugawa zingati wampadde ku mbuzi. Wagabye embuzi ne tule ya majine zingati wampadde ku. Akasajja tekayina biteega. Akasajja tekayina mayembe. Akasajja katulaba katya. Mwe mpayo bwa abafungule baje mwe mpale. Okubajja mwe mpale ngati bayina. Nimuga nti basitire no mwanda weya ngati bayina nimuga kati kakkana. Tegeera nti nkukola ki. Technology munyina akukwata. Nenga kasolo bako bamukube. Kakati bagala emyonga. Te bagenda okukirininga abantu bano mu Owino bonna leadership nakasero wa batekemu abaabwe sente bazibbe. Nabaga nti mu Owino president yalagira milioni ebi ne babakwata oyo muvuka Kisanja ne baswala mu Central Bank wano kugundi ene remain ne baseka ku account yao. They claim that tebazi waba Kayongo bazi wo omukyalo omwero waba Kivumbi. Ya muntu wabo Kivumbi ya group eri ayivuga Kayongo. Kakati najja mbo ya mukazi omwero nti najje wange temwaye basa bavude mu State House ne banteka ku Gun Point ne bazayo mu Central Bank ne banzibaka milioni 15 eziri ku account. Why are we not hearing this story that money intended for Owino people through the faction they support was stolen? Who knew in the State House that the money had reached that bank? Bebaze jirayo yakuga nti yanonyeze nali musente. Bebaze jirayo ekyo tebakyogerako. 2 bogamba Kayongo nti Kayongo bamukoye kubanga nzembe unyi. All of these leaders bali benali. NRM is very unique. Tiolo kuba okuba nabo nakwasinga nnyo mu kibuga. Tunyukesa mukaga bayingidde abantu ba Uganda bayandiza mu 7 mu capital. It is only in Uganda where a ruling party until gundi Franka tumwebaza nono munne bivajoze sino nakali akento bulinga buna ne bajja kunyeza akambaka be kwaso muntu bulala bujja kudduka buddusi until bakola batya do baba leta mu Kampala. Do you know nti all councillors bali benale about Kampala by the time to Franka tumwebaza ke mu Kampala abali mu council. Do you know nti lukwago yajanga independent? Do you know that lukwago had no money? Namboze namuleta babuzavazi abava emukono by agent. Do you know nti lukwago yalita ina abakuuma bolo in 1000 polling stations? Sematimba. Yes. Sematimba ngati bamwagala nti wambabazi. Abo benyini abenali. Ekyo kyambabazi nakyo kyabatawanyi. Faction yaba byabo. Bacho kunyesa ko komuno bakatayalise. Ba. Ali abaku TV ko bwe bwana aliyingira Kongo. Ate Kongo tibugenda kuyingirayo. Nete egenda kuyiwao. Era ndina bagambi temutegera. They have increased money for refugees because they expect an influx of refugees from Congo to come to Uganda. The Sudanese government has also been given more money. Yekatum to organize a buffer zone. They are expecting refugees from Uganda. South Sudan. Hey. Naye aliwana ajoga nsi mukali kyeyange tekkiriza eyafe yekkiriza tujoge wasa mwala wa saba labizi gofuge kanisa ekisiko katukyogerereko temujja kutabangula gwanga lino
ate balina gye bagenda kuddukira baagala kutabangula ggwanga ate bategeera situation professor kyabagamba tekakati nkugamba nti Kampala oyo omwana yamutabangula ne Musisi omwana yali tanajja mu kibuga Besigye yatuwanguza obulwe 10 Musibwa ajja ne batuwanguza obulwe 17 simanyi kati Museveni bwe yafunyira afebo kubanga Kampala bwamwa babalonzi 15 in fact Kampala is the stronghold of NRM ngo omulezo yotanajijjamu n'ababbi bano okujja okubba Kampala kubanga ku bantu 15 abalonzi abali mu Kampala n'ofuna kata 5 go imagine ono omuwala simanyi Malende yafuna obulwe 30 nenga akikirya ki constituency nene obulwe 30 manyi district zekyotera zirakai zebutambala ziri mu 5 ni abantu bitwale ena abalonzi kakati if you get 500,000 votes in Kampala ngo totally move fere ngaba kisaka ate oli gundi ye bamukisa n'akyoga abantu bano bagenda kuyika buyiso omukazi oyo yadduke ajja kudduka kisaka ajja kudduka buli anajja mu Kampala n'aba mubi anti nkubuulire script yemu nti nkugambye president yabagamba kati kisaka naye mubi nti if we want to change leadership in a market what do? Go to the electoral commission, register the vendors abakoleramu berondere. Did they do it? Organizing a place. Yes. You don't know who is working in Owino. Nabaganti taxi ngisoloving amulula kulumu. Motoka eziri mu Kampala. Oba motoka eziri mu Uganda eza taxi. Bananyinza tekasukka 10. Kaki ayina mu mmeka. Mulimu ayina mu ebisatu. Tebali yo bamayambala bayina za mukamwa. Bwekera ku macyango ligisali ye motoka. Buli motoka ne kadi yayo ne nanyini yo. Bananyini motoka tetuwera 10 mu Uganda. Ezeza taxi. Kaki yazingam. He mulimu ayina mu ebisatu. Kubanga ababagagga kibakola. Singe kuleta emitwalo 10 buli lunaku ng'ekyali mpya okola service. Sente zo ogenda mu gundi. Mu forex bureau you send gundi zo. Dollars izo vaono wali free. If you have boda mutwalo gumu ngazileta shilingi kasanvu oba mutwalo gumu convert it into dollars every day. Chivola nkugamba zile sente Museveni zaba okusasula bazitwala mu treasury bills mu Bank of Uganda nesimala okusonda tamale what needs to be done kanti nkubule kati ona atabula Kampala bali ku wino naye obutale nga bukyali mu bowino era bukyali mu baba anti decide basoka ne babutunda era nze mbewu babadde babusobola anti basoka ne babutunda abasajja obabagamba temusoloza mpoza to weaken their capacity ne utoda bwe baje kwa naye obusungu bana murwe mukunganyiza mu gwanga muno yife mumulowooza nti lwakiyinza amakaka ng'omuwa DP omwana n'agenda ewagona. The way they have seen it treating me. Family of Nyivu knew. Mama wange bali bamuocha. Kano kikawagira Museveni. Ngentwe yo puse jamu meeting. Yali yakola kinali njitiddemu. Bajukozesa bukozesa wakimanya oluvanyuma. Nali mbatiddemu. Naye akimanya. Natusingana mu lifuti wandulo omulambo. Naye wakimanya tamani. Olaba nze ndi mukambwe bwenti okummwe. Nga ndi mukambwe. Naye bannasali bamusibisiza obwerere. Bana tabana busungu bolina badaye kale babuli abana babo okulaba omusajja dukanga yebagala nga kyasigaziza ate ne moto kokuvuma ina kwebagala seddume yante ali okate menga ajite endogoyi niye mwone simana mujoganye ekitiride oli munyivu tamale kubanga no look at what government mu mbere ene eriwo kitawunga mulwaddo samba akapiira what do you lose abo muino labye ko license okujja ko mwabagitwalayo abasajja benda kasera abo bola baba kwata ne babasiba mu kooti muko ne bavunana mudango omuntu bamusibe bamusi ngaze mise bina byonna conversation they put on a murder charge balime kuvaayo abo bakakoza era babagobyemu bagula ettaka lyabwe you do one thing otunda batikyatunda. Era ndaganyo okukizira tamale tulinde katono ndaganyo okukizira mukwano gwange Kadaga Kadaga akimanyi waliwo abaali bazze wange mbo tukwagala ejjinja
yogere ko ledia zayo nemba boza ababaka ba parliament bamekava vijinja ngabaga logendo yekanende bodde katunombuza abuza okwogera ku ready jinja weta kumanya babaka ba parliament anti papa sojogede papa shi kweti kunoyeza kadaka bululu bwe bakugamba is it an election bwe bakugamba nemba tege ebyo ntibaga logendo yogere kadaka ku ready jinja ngoyogere ki abali banzitira mukubo kali akasajja katiro kwogera kalabika kajja ate kati kagambi waliwo akasajja katiro kulabika akagambi tebakuddemu ogwokubiri ngenda kuggala ekizozi y'omuntu kagambani kandi kagambi tebakuddemu kakulaba nange gendayo nnyo kagambi kati kyengenda okukola omuntu kanzigala ekizozi pipe yeruwa wansi ey'emmotoka nga yebajjagala bwebajja azimba akabuto kakuba entwasi kati kagenda kuggala ekizozi tetukyasaaga kuggala ekizozi ekyo singa kyewakula obwedda kubaggala ekizozi tugiyita kabulu fezi okuddamu okunereega muladdu oba kuggala payipu ejjoogo lyonna alirina n'olimugjamu agenda bakubya constipation era nkubuulira era namugwanya waakomye era ono waatandikidde kubanga balina force yemu tibanoonya ssente anti nkubuulire tibazikuta ababbi nabo bawummulamu nti enkya tetujja kubba kakati gwe noga nti olina eddagala lya covid pulezidenti yalironkinga ate osaba busabe eryo liriwa what is yours kakati bagenda ne bakugamba nti amasomero gali ku sale I can understand era abaana bayinza obutamalaako kubanga akawunti zibadde nkalu amasomero ago gatambulira ku mabanja Africa nti tebalina financial prudence essomero baasa mukazi we tebalina capital reserve esente bazijjamu abantu sente zibakolawo zibazigulamu emmotoka era abaana kyekibokesa amasomero mumanyi lwaki bokya bisulo omusadde alinga pasenja mu taxi bwatula mu mmotoka tayagala kuvaamu kyobula baasi bwefa bagimalangamu ennaku bbiri balinda makanika omwana bwemutwala ku ssomero tayagala ate onoonye eddala bawukya bisolo lwaki tebawukya woofiisi singa nzaliwa side sibakwata nemba malawo the question is why do you ban gund dormitories bamanyi nti omuzadde bwe bawukya dormitory addamu n'asasula tajja kujja omwana tubadde tulina standard yaffe nga tebannagyonoona kakati abaana abatanzania ludda waabo balanga akalango mawulire batekako essomero nga ddungi bulala alaba ddala frustration ali kumako omuliro these fires are explainable abana baga nti kandiyokye looni ya banka entunulemu n'abazadde bajje basonde sente Tamale you're seeming to show nti everything is not good yanti abantu oyo mwana tumulaba katudda kuki otawale we South Africa gonde chief justice go baga nti apologize wa commenting ku musango oyo mwana yabazanye ekiti nolabo bamuvuma nolabo kino kanti what type of reasoning this man akolagana ba court abalamuzi bebakuba balamuzi bannabo nizo kubira omuntu nodduka abalamuzi musango guli okwa 75 ya cap abagulimu batula wansi ne babala kosti okutula buli lunaku nakyo bafuna miliyoni bina bannaabwe ne bazitegeera kati era guno babadde beepanze mumu nayepanga nga kubuli musango siga anti gavumenti yabawa anti naera bebaliwo bebakonfine constitution kakati kati owinyi dolo wamtali musango naye ne bamugamba omugoma akuba embaka weeri kati embaka kefe tulabeko onaakuba kakati sente baddozi erwakulira musango katugamba ono tetogendayo banazirira kuki ani abagamba ani ajeyo musango gwalabye emisango emira tagenda gireeta kuba the judiciary is divided over money. 2 yagamba mulamuzi bana abatudde nti Sheikh Gund Sheikh Semakula toyina wuzu tojja kuyingira muzikiti unye nagishi kakati gwe tugambe mfunye wuzu nakadomola kange kako ezo kyagamba abalamuzi gwe toyina wuzu gwe
simuzikiti gwe mukyamu judiciary gwe tuyina wuzu ate baloya bena bote bayina wuzu kubanga ne baloya bete bayina wuzu ate bo bafaayo era wabulidde walo society kuba baloya bati abalamuzi it shouldn't be a society no atani mbalizo baloya omulamuzi abalamuzi bano basonzeemu be baligenze ne bakola ruling gabe nakugambe yako ono yabugola bubogozi ngatamanyi nti abamukuba bewuwe judiciary yekuba bano ba winyedolo ebagazaji anti buli misango eminene batula wasi bagati wagenda tukola research milioni 5 banabwe baziridde ate banalyenga tebakoze research mbadde nange kanze kukola nange kanze kule message enkugamba ti abaana abo balaba abaana bato omwana omutaba fumbo bayina okumukwata obulungi ayinza okuwaganyala mu katanda ssebo ne mujjako naga mugizeeko ne mugizaako nakanti njagala kusula na mami ne gakumyuka ng'atookera mu bino you must treat a stubborn baby very careful agamba njagala ketala mugizeeko ate bw'omusimba mu empi n'akababa niba ne bawulya kati omwana akyakubwa so you must know abamba ba piritoni abalaba bakubawalaji waliwo omusajja Christmas yatuuka nga talina ssente n'abawenjaga yajiba wa Friday bazuukoka lwakubiri nemubuuza kakati abaana bo lwaki badde enjaga tebubadde sina ssente za Christmas badde bujja kutabaala ku mizigo bunswazi nabusimba enjaga kakati abalina akasenga akamu nga baawula ttawulo baawula lukugundi balina okusimba obwana enjaga babugana okwebaka ebisana but you must be tactful ndi kakati tubuuze egondi nabagambye nti ezo safe houses temulowooza nti mumuzirese safe houses zajja na colonial times to separate hardcore criminals tigwe Semakula agambye gwe oyina emundu eyassa omuntu oli Semakula emundu tebeera wuwe but when they are together nebo bayita separate buli omu abuulira munne kibula nti ye president mugezi ayinza okuyita mekamanda ne deputy mekamanda nga buli omu tewali amanyi ono afuluma ono ayingira tategeera ono byalimbi wabakwatira kakati zijegooni naye safe house kaka yazifuula ku maaso ne bakwatiramu ab'ettaka ne bakwatiramu abaki I was shocked that Magala was killed in a safe house and the killers are known. President ali kusimu anonyo omuzukulu nga ali kyengera mu safe house kwaza afuka ku maaso abantu babakwata mu Uganda ne babatwala banima ku bizinga as slaves. I enslaved these people. Where was the administration? Which administration? Olina akwate mmeri yekalangala kuba inayo hoteli najifula ya bagenyi abagenda ku hoteli ye okulaba Museveni osula mu hoteli yekalangala $10,000 okusula mu hoteli nini kisize kati how will Museveni get facts abaine $10,000 bali bameka anti bakulukusi emitwalo gya $10,000 milioni 3.5 oyina ne gyolaga nosoka nozipostingayo kakati kitegeeza that's why this man tubula omwami ayagala principal private secretary ayagala state house control era bamuli bubi family yakomyewo mu miso and I have given Nachove very detailed information. So ebya byagazaji ayagala amanyi kati key positions state house ye at 50. Why? I can even be toli obufuna ko toli ayagala ba president n'abufuna lwaki tafuna tukunga bukunzi bantu naduka aduka budusi abaserikale nze nyumya nabo baga nti ajeyo empapula babazo ko mutone gugwa kilomita 8 tayinza kujayo empapula ngensi bagisula mu amuteri yita sobola kujayo empapula ezaji ezokwesimbawo atenda bagamba mukatabo kange kali akabesi nemba gamba olutalo lumwagula ku Museveni mu abawestana nga mukolera ku kituyita diary farm. Diary farm mentality means that a certain group turns an institution into theirs. The government of Uganda is not banyankole kwetera na cooperative union. The responsibility to choose leaders of banyankole kwetera na cooperative union rests with the banyankole shareholders. With members
of the cooperative. So the Banyankole can sit down. Members of the, yes. the cooperative. And remove the chairman of Banyankole Kwetera. As members. As members. But one group, yes, the president must hail from one area of the country, otherwise he would be a foreigner. He could be getting more votes than anywhere. But let me tell you, Temufuga Gwanga. People look at it as arrogance. After 45 years, do you think as a rational man, a Westerner can succeed Museveni? People will say no. These saying, people wanted to monopolize the presidency. Are you saying Kenya? Listen. Bali kubaga kudimisify ngobo president, ceremonial president, yani. Yes. Tosobola kuchogera kujja kongo uli muumba tutu mufungula ndiga. One moment. Toyinza kugamba nti Westerner ajja kusikirwa mu Westerner. Are you saying President Museveni's problem is a Westerner? Anti nkugambye nti baachonona ba matembe. Matembe yavuma. Mugisa muntu yazze gundi yazze. Why do you think that you are more mutegero okusinga abalala? They started fighting Museveni early. Nimba wandikira akatabo nti dial farm mentality means that you treat a country like your dial farm. So, and now Ugandans cannot accept it. An arrogant group. Listen. Akazu akaleta Boboini tekali Banyankole. Ate mukazi we muki. Mukazi we muki. Mukazi Munyankole. That's the problem. Abantunga. Bakibala. So Boboini ne bamulabanga Munyankole. Tuchita gradual socialization. A group that has held the power for a long time developed a feeling that the power is theirs. And I tell you, political power is like a blanket. Once it is removed from you, you feel the coldness. This is why every group that is removed from power in Uganda declares a war against the government until they are defeated. And I predicted in 2006 that I will not be surprised to see a Kony in Western Uganda. A Kony? So kakati for political science, what do we do? To initiate gradual socialization. Nti later president avudde mu kabiri endala naye diroba mekamando obani to protect these people. By the time lwachi ba refugees abali mu Southern Sudan bakoma nga batambuza bigere Museveni bamugamba ba Red Cross twagala loe 40 naga nti nze ndi muyekera abo batambulya we nakwezi era Museveni yaganti they walked and their feet were expressing a vote of no confidence in the Red Cross. Yaganti muyekera tambula 70 kilometers awuziri womeka. But why did they come back? Kasaba muze yakomawo Moses Ali na akomawo ne gu na akomawo ono Musafadis namu advisor nga chichali mu value batambula ne bakomawo. Why? Over these people have come back. Then there is security. President yakwandikira mu kitabo ki tebe twatuka mu kibuga gulu twasanga mu 86 but the same. They sent us an old woman to give us a message of peace. An old woman tatibwa kakati no modi tebwa kugambye nti drones zizani akugenti drones zizani drone bajogede ko kanze birango bitwe tuku nti batugamba no tugamba nti tudidde abantu bano betutta nti betukwata tubakula mu organism takyogedde ate eddwaliro lya mission erimu likyakula mu organism ati high rate bachayina bantu mmwe eddwaliro lya mission eri mu Kampala nja kulyabyo